Projan Media TV tugamba yonna gy'osinziira okolera ddala omulimu ogw'amaanyi okubanga weekuumidde ku Projan Media TV. Saudi Arabia, Qatar, Uganda yonna gye muli tubeebaza okubeera ku Projan Media TV. Naye munzikirize mbateeke mu story y'olunaku olwaleero. Amawulire mabi nnyo, amawulire mabi nnyo ga nnaku. Naye nga tugezeeko okwekuuma, tugezeeko sigala ewaka nga bwe batugamba, naye nga Uganda yakonfaminze olunaku olw'eggulu abantu 8 abantu 8 bonna batestinze positive COVID-19. Batestinze okubeera nga bali positive eri akalwadde ka coronavirus. Gano mawulire si malungi kubanga kyakonfamingiddwa olunaku olw'eggulu nti abantu bano bayingira eggwanga on 22nd. Bannayuganda bannansi ba wano bakomawo okuva e Dubai on 22nd. Naku ntono nnyo okuva kati. Can you imagine? Bakomawo okuva e Dubai on 22nd ne bayingiza obulwadde mu ggwanga. Naye ekizibu ekiriwo kiri nti mu nsi Uganda ze yali tetidde nnyo mwali mu Dubai, kubanga kati mwalimu categories ze baakola ne bakategorizinga abantu engeri gye babakeberamu. Kyensuubira nti kyaleetamuko obuzibu kubanga kati ensi ze baateeka mu first priority nti omuntu waatuuka okuva mu Italy mulina omufaako, mulina omulemerako, mukebera, mulina okwekebejja buli kimu. Tiwava e China. Kale ensi ezasinga oregistering abantu abangi, Uganda nayo ze yasinga okufaako mu kukola ki? Mu kwekebejja. Dubai yali mu category ya kusatu nti omuntu wava e Dubai bamukebera ebyannomo naye nga tebamuliiko ki? Tebamuliiko nnyo. Ekintu ekyaleese obuzibu olw'ensonga nti abantu bonna bali ku nnyonyi y'e Dubai era ne batuuka mu ggwanga. Ababiri baabafunira ku kisaawe. Ompulira kati 6 bo tebaasobola bakola ki? Bafuna. Ne basatulatinga ne bagenda gye balina okgenda. Ekintu ekyaleese obuzibu kubanga kiteeberezebwa nti abantu bano waliyo possibility nti meetings abantu ab'enjawulo. Saawa zino tumanyi keesi 9 ng'otaddeko n'oli ow'ekibuli. Naye muganda wange tusabire eggwanga, tweyongere okusaba. District eziri confirmed naddala mu Uganda okubeera ne kano akalwadde, tulina Masaka erina keesi emu, tulina Kampala Ntinda erina keesi emu, tulina Nkokonjeru Nsangi erina keesi emu, tulina Kayunga erina keesi 2, tulina Seguku erinamu keesi emu, Mutundwe na Lukolongo waliyo keesi emu, tulina Makindye erina keesi emu. Wow, mawulire gano si malungi. Ze keesi 9 ng'otaddeko n'ow'ekakungulu oba ow'ekibuli. Ze keesi 9 ze tulina e Uganda, naye nga tukyayongera okusaba kubanga bano abantu tebaabafuna. Ate essimu zaabwe teziriiko, bagezezaako bakubira abaava e Dubai. Essimu zaabwe teziriiko, abamu tebakwata. Kati gavumenti egezaako okubanoonya ng'eyita ku passport zaabwe okubanga esobola obbafuna kubanga embeera nga bweri bano abantu ba-interactinga n'abantu. Oyinza okwekanga nga we banaagwa ku omu, oyinza okwekanga nga famire ye yonna, abantu bonna bamwetoolodde. Mostly era tusindika omulanga yonna gye muli nti buli muntu eyava e Dubai nga 22 22nd March guno omwezi, bambi vaayo kubira Ministry of Health essimu basobole okuyita, osobole okugendayo bakukebere. Buli yavaayo nga 22. Kubanga Uganda teyafa nnyo ku Dubai, naye ate Dubai eringa yeereese obuzibu ate mu Uganda. Oba okitegeera, abantu abavudde e Dubai mu period nga 21 na 22 be baleese obuzibu mu nsi Uganda. Yonna gy'oli ku Projan Media TV, kuba essimu oba wava e Dubai, gezaako funa essimu okubira Ministry of Health oveeyo.
mwebale nnyo mu likinge mu commenting mu subscribing.